Yes, mukulikeyo bannaffe mukulikeyo ddala ate nga tweteekerateekera Independence Night olunaku lwakutaano ye Ssabbiiti ejja wali ekkolero ku kisaawe ekyameefuga. Tugenda kugenda mu bitundu eby'entindeyo poliisi mu Kampala etandise okunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku maneja wa dipo eya Riham. Ekiro ekikesezza olwaliro ku ssaawa nga 2 abantu abatannaba kubanga bategeerekeka balumbye dipo eyo ne basaba maneja ssente era ne bamukuba amasasi agamutiddewo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala tunnyonnyodde ensonga eno we batuuse era nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso. Poliisi y'Ekira Road ekedde kusalako dipo ya Riham esangibwa mu bitundu eby'entinda oluvannyuma lwa babbi okubayingirira ne bakuba amasasi. Maneja wa dipo eno ategeerekeseeko erya Sserunkuuma n'omuntu omulala. Kigambibwa ababbi balumbye essaawa 2 ez'ekiro wakati mu kusaba bamaneja ensimbi ekyabawaliriza okubakuba amasasi ne babaako bimanyakula. Poliisi esibye obuguwa okulaba nga tekkiriza muntu yenna ayingirawo. Oluguudo lukwatiridde ebidduka ng'abantu bagezaako okulaba ogubadde. Barije Jonathan, defense w'ekitundu omubadde obubbi buno, ayogedde butya bwe byabadde. Kino mwembeera nokulanga defense musasi gavuze nadde kumpimpi nentukawo mangu yana genzo okulaba nga basajja badduse ninga abantu amasasi era mbadukidde mu ddwaliro. Tewali kamera eraga nti business basobola okubawo saa yonna. So nkubiriza abantu bonna abalina business ngeze nnene bamekinga sure nti basaawo kamera oba bafune abakuumi abakuumawo. Twogeddeko n'omumyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Luko Yesigire n'akakasa embeera eno. The Territorial Police at Chira Road is investigating a shooting that has happened today at about 8 when thugs riding motorcycles entered a Riham depot that is located in Ntinda, where they entered and started demanding for money from one of the managers of Riham, that is Sserunkuuma. Unfortunately, it is alleged he didn't have this money and they shot at him and went away with some of his items, including phones. They later on sped off to an area that is not yet known, but we have gotten reports that while they were fleeing, they shot at someone whom we believe has been rushed to a hospital that the police is trying to trace and ascertain the condition of the victim too. So 2 people are believed to have been injured in this kind of attack. Yola Gabriel, Crassout TV, Omunyo.